Ow'amagye emyaka 35 atiddwa lwa nnusu 2,000 akubiddwa amasasi bw'atyo n'afiirawo. Byazze bitya? Bino biri eri Kagadi, omwami ayitibwa Akugizibwe Mbaale nga ono mugenzi myaka 35 mujaasi wa UPDF yabadde ali ku liivu. Kyatambudde kitya? Musajja mukulu okusinza ku mwogezi wa poliisi mu bitundu bya Albertine Region, omwami ayitibwa Julius Hakiza wali ku St Peters Catholic Primary School, omupiira ogwabaddewo wakati wa Super Lions FC ne Lyanda FC. Era kitegeeza nti wano wavudde embeera. Kyatambudde kitya? Omusajja ono akubiddwa amasasi olw'2,000 ayitibwa Akugizibwe. Omusajja mukulu agenda ku mupiira alabe. Omupiira gwabadde gwa 2,000 okugulaba ku kisaawe ekyo. Wabula ono yafulumyemu kigambibwa okwogerako ne maama we, wabula Mukudda ate yabadde jjukira asasudde ng'ayingire n'afuluma. Mukudda owa poliisi yabadde mu in charge yamugambye nti tekigenda kusoboka, nze sinnakulaba, towa peesa 2,000 endala oyingire. Ono n'agamba nedda tekigenda kusoboka. Kati ne wabaawo escalation awo eyaviiriddeko n'omupiira okutuuka okuwummula kigambibwa embu okusibamu akatini ng'embeera etabuse ku mulyango awo. Omusajja agamba sigenda kuwa 2,000. Ekyaviiriddemu onayogera bingi nnyo omujaasi wa UPDF, wabula yabadde muleeya, teyabadde mu ngoye ze ez'amagye. Tugende mpola, nze nno bampita nze. Omusajja oli ofiisi yabadde in charge n'alaba ng'ono asusiza akamanyiro n'amwokya siraapu. Olwamukiza siraapu ow'amagye n'atabuka. Awo ekyaviiriddemu kyekyasi era ono yafiiriddewo on the spot. Naye misuse ya guns nga yeeyongedde. Ng'osaba nno njagala olikinge, njagala okomentinge awo ebyaddala omujaasi ono eyali ali ku liivu oluvannyuma lw'emirimu okuba nga gyatambulira ddala kusinga ddala mu kalulu obuliawo agenda awummuleko eyo mu bitundu gy'azaalibwa. Olw'eggulo olutuuka agendwa ku mupiira. Omwogezi wa poliisi mu bitundu ebyo yagambye nti eno mu kitundu kyabwe abantu obusungu oba oliawo naddala ku bintu ebitali mu nsa byeyongedde nnyo, era n'akubiriza abantu okutuuka okubanga bewala obaoliawo ebiyinza okuba nga biddira naddala mu mbeera kati nga eno eyabaddewo. Kati nno ono yafudde omukyala Jawhara Kamyuka abadde muna NUP, wabula okufa kwe kulimu ebibuuzo bingi nnyo. Omwami ono ebigambo byayogera bwe yategeddeko okufa kwe mu birimu ne Hajjati Honorable Webutambala. Sooka owulirize emboozi eno nayo yeewuunyisa. Sigenda kusirika onfa y'omuwala ono gwe babadde bayita Jawhara Kamyuka. Omuwala abadde ng'asiba atugamba nti bbaawe ne nnyazaala we ne mujja we bamwewerera buli lunaku baagala kumutta. Omuwala ono bannayuganda wabaddewo obutabanguko mu maka. Bawoona omuwala omusajja avuga takisi awo mu Kibibi. Aisha Kabanda obimanyi, poliisi y'Ekibibi mubimanyi, omusango guno gwatuukako ne mu kkooti ekibibi. Omukyala omusajja ono gwe sigenda kusooka kwatuukiriza mannya ge, yagenda ne basangiriza omukyalo ono eyafudde ono gwe mulaba Jawhara Kamyuka ng'ali mu kulima mu kibira. N'agenda n'abavubuka babiri naye waakusatu ne nnyazaala we ne bakuba omuwala ono nga baagala kumutta kumutemula. Omuwala baagudde wansi ng'amaanyi gamuweddemu, asigaddeko kikuba mukono, kibava balengera omwana omuwala ng'abalengera ayimiridde mu sayidi eri abalaba. Ne bakyuka ne bamuvaako no gwe baali batta ne bagoba omuwala oli. Bwe bagoba omuwala, omuwala n'ababulako n'atuuka nga tebamukutte kuba kirabika naye baali baagala bamukwate bamutte basobole okubuzaabuza obujulizi. Omuwala n'adduka n'anyumizaako maama we. Omuwala ono yafudde Jawhara Kamyuka n'agenda ku poliisi n'awaaba emisango egyo ne yeegayirira nnyo maama w'omuwala ono eyalaba nga bamukuba, n'agenda Ekibibi ku poliisi e Butambala n'akola statement era omusajja ono ne bamusiba. Omuwala n'asimattuka okufa okwasooka mu mbeera eyo. Bwe basiba omusajja ono abadde bawoona omukyala, abakozi be yali akola nabo kuba omusajja muvuzi wa takisi, nnyazaala we, baani bajja be, baani pressure ne bannene nnyo. Omusajja yali muvuzi wa takisi mu Kibibi ng'alina ekikoosi n'eggaali nnene, ne bateeka omuwala ono ku pressure ne bamugamba tugenda kutta, tugenda kukola buli kintu kyonna kyonna bw'oba togenze mu kkooti n'oggyayo emisango gye wawaabidde bbaawo. Omuwala n'awalirizibwa ku misango egyali gifaanana bwe gityo, n'agenda mu kkooti e Butambala emisango n'agiggyayo. Abadde mmeeya wa Kibibi ensonga ozimanyi, chairman Sifiri ensonga ozimanyi, yangamba wazibulirangako, RDC ensonga mubadde muzimanyi. Bino byenjogera bannayuganda soogera kalebule. Naye bwe nabankubidde simu ne bangamba nti omuwala ono afudde, mbadde mulaba ng'alina olubuto, nalowoozezza nti afudde azaala. Era ka video ke nakoze ngambikira abantu nti Jawhara Kamyuka afudde, nagambye nti afudde azaala. Ne nvuga emmotoka ne ngenda mu Kibibi
nemberawo mu kuziika mu tawuni yonna nempulira ebigambo ebyogerwa. Aisha Kabanda oveeyo tangaaze eggwanga. Kigambibwa nti omuwala ono yalumiziddwa mu lubuto olw'okuba yabadde lubuto lwa myezi 7 n'alowooza nti olubuto lulabika lwa mwana lwe lumuluma agenda kuzaala. Baali baddingana ne bbaawe nga yamufunisa olubuto naye era nga basiiba balwanagana buli kaseera. Omuwala yaŋŋambako nti bw'abanga afudde Aisha Kabanda gw'olina amaloboozi na biki byonna obujulizi obulaga nti bano bamwewerera okumutta. Nina amaloboozi ge ŋŋenda okuta ng'omuwala yennyini eyafudde ng'agamba nti Aisha Kabanda byonna gwe yakutwalanga maama we obujulizi bwonna obuyina mu ssimu era ng'agamba bw'abanga afudde obuwanga bwe babanga abatemu bano nga bamutemudde obuwangayo. Kunaliwo Aisha Kabanda bwe wavuddeyo ku lumba okwogera wayogedde ebintu bya politics byokka. Tewayogedde ku nsonga zino nti olina ky'omanyi ku byassizza mwana muwala ono. Aisha Kabanda nkwegayiridde n'abantu bonna aba famire y'omuwala ono muveeyo tunoonyeze omuwala ono obwenkanya n'abantu ba famire eno obwenkanya. Omuwala yalese abaana abato abeetaaga okusoma n'abazadde be. Vidiyo eno sigikola kuba walabye nalabye ku comment waliwo yaŋŋambye nti kati oyogere ebyo by'oyogera bwe bazuula abatemu abamutemudde nga bamuwadde butwa olwakomewo ebyenda bye basse simanyi ebiboowoole ebibumbe byatuuse mu ddwaliro nga bifu. Bannayuganda okubannyonnyola obulungi omuwala bwe yaddusiddwa mu ddwaliro ng'alumizibwa mu lubuto dokita bwe yamukebedde yagenza okulaba nga pressure ye eri wansi. Eyo mboozi okusinziira ku bigambo bye nawulidde dokita bw'alaba nga pressure y'omuwala ono eri wansi asalawo balongoose omuwala ono bamuggyemu omwana bamuleete emulago bamubikke. Dokita n'asala omukyalo ono okumugyamu omwana basanze omwana yafudde. Unfortunately nga bagamba ebibumba n'ensigo sisitimu y'omunda ey'omuwala nga yavunze. Ebyo bye bigambo bye nawulidde ku bakungubazi bye babadde boogera. Byensaba ab'obuyinza poliisi y'ekibibi mugguleewo ejjeno yikwayali fayiro munoonyereze ku nfa y'omuwala ono kubanga abadde atiisibwatiisibwa ne bbaawe ne nnyazaala we ne mujja we nga baagala okumutta. Bannayuganda omuntu yaŋŋambye nti njogera ebyo byonna poliisi bw'enaavaayo ne banoonyeza ne bazuula nga ddala kituufu bamuwadde butwa akomewo olwaddemu abeere mulamu. Nedda, kino nkikola ku lwa ggwanga lyange na kuyamba abantu abasigaddewo. Obutemu obufaanananga buno omuntu aleme kubeereyo ng'akimanya ajja kukwata obutwa bw'owo omuntu oli afe yabeerewo mirembe. Banoonyerezebwe bwe baamutemudde nga bamuwadde butwa fayiro eno eggulwewo omusango guno gunoonyerezebwe enfa y'omuwala ono postmortem ekolebwe bulungi oba addamu n'aziikulwe fandi zisente zeetagisa tujja kuzisonda obwenkanya bulabike nga kyetufa si nti oli eyafudde addemu abeere mulamu. Wabula abantu bonna abatemu abeetaago abalinza okutemula abantu mu mbeera ng'eno okuwa abantu obutwa bakiyigireko nti osobola okutemula omuntu n'omuwa obutwa naye obujulizi bwe butuuka ne buvaayo osibibwa. Bannayuganda mujjukira former DPC wa Mukono gwe bayitanga simanyi Awuliyeni eyatemula n'atta mukazi we baamusiba emyaka 45 baagimusalira ali luzira asaavinga. Abantu gye bali abafumbo batta abantu baabwe n'abantu abalala. Tukola mu bino ebyamataka ne bawo n'enjogera balandi gulaba bakasaayi obye ettaka lya Haji Ahmed Ziwa biki nenga butunulira enzi bakasaayi gye yabbamu Haji Ahmed Ziwa ekulaga nti oluvannyuma lw'okukyusa ebyapa bali bateekateeka ku muttooli kubanga ddala bwe baali nga tebamusse bwe baali badde nga tebalina kigerwa kya kumutta lwaki bali bakola fojale yenkaniddawo nga gwe babba bamanyi waali mulamu era asobola okwerwanirira. Kitegeeza baali basazeewo bakasaayi bwe bamala okukyusa ebyapa ne bidda mu mannya gaabwe ne bawamba ne baleeta bakifeesi ne bawamba ne bakola unlawful eviction nga bwe baagikola forceful entry ku ttaka nga bwe baagikola ne badda ku ttaka. Kati ndowooza baali bategese Ziwa bamutte mu ntiisa y'ekitalo n'abaana be bafeeyo bagaana okugoberera. Awo wasibuka enjogera egamba nti ettaka lissa. Benson ebintu by'olimu onoobisobola. Bannayuganda njagala tufune obwenkanya nze omulimu ogwange ngukoze. Honorable Aisha Kabanda omuwala ono yabadde abayimbira ng'alina olubuto lukulu nga yeewayo ne yeerekereza n'ayimba kampeyini zonna n'ateekawo n'ayiwawo omubiri najja n'ennyimba ze yabakoleranga ssente ezasooka nga yazeesasuliranga ngamba ndi mukola Aisha Kabanda mwagala abadde atupromotinga neeteekemu kana akasente akatono nkole oluyimba luno ndumutwalire bwana alusima n'awangula akalulu nja kudda Benson nkusasule. Ekinnumye nti akalulu Aisha Kabanda baakamukubye neera mbadde sijja kubanja naye omuwala takomyewo tasobodde kudda abadde ayimbye gaakoze erinnya kubanga yabadde alidinga kampeyini za Nuupu mu kuyimba mu Guleta Butambala yonna naye tasobola kufa nga bamutemudde nga okufa kwe kuliko akabuuza babadde bamwewerera okumutta mu ddwaliro bagamba ebigambo bye nawulidde ku kuziika nti basanze ebyenda naye n'ebibumba byavunda tuziike buziisi nga abaziisembwa tusirike.
Honorable Aisha Kabanda vaayo oyogere obujulizi bwayina omuwala nga akugamba nti bawa mwewerera okumutta buveeyo butuwa amalobozi gatusheyalingire ffe tujja kulwanirira obwenkanya bw'omuwala oyo Jawuhala Kamyuka baleme kubeera nga bamusse bussi ate afe baziike nga baziika ekikere. Yenze Benson Pro, CEO Safi Records.